ku WhatsApp zaffe byokola tubisevinga era oli motivational speaker ate otu-inspiringa nnyo. Twebaza Katonda eyakuwa ekitone ekyo ate n'akuwa obusobozi obukola ebikyusa abantu bangi okujjanjaba emotionally, psychologically. N'osingako oba oli awo na bano ba Dr. Mulindwa ne ba Dr. bingi bano bonna bali wano ba medical superintendent nti gwe otukolako obujjanjabi obudde bwonna ng'ate obutukolerako awo we tuba tutudde. Twebaza Mukama Katonda eyakulonda okubeera father ate n'akuwa ekitone ekyo ate ayongera okukozesa osobole okwagazisa abantu obuweereza n'abaana abato bangi basobole okwegomba bafuuke ekyo balina okufuuka. Olwekyo Mukama Katonda kyakukozesa. Ssebo omuweereza ayambyeko father, bamemba bakwaya, abakulembeze mwenna abategese ekitambiro kya misa kino, abalwadde baffe abasobodde okufuna omukisa guno. Abantu babadde bangi Reverend Father bw'oba obalabye emabega babadde bangi nnyo ate tebakommunicatinze effectively, balowoozeza nti kyabwe bokka ab'omunda. Naye ffe abakkiriza tugamba buli w'osanga nga basaba Katonda olina okusaba. Nina gwe mbadde ndeese ng'era asikaali aŋŋamba tewali parking fuluma, ne mugamba please baako bw'ogamba ofuluma, ne ŋŋamba bambuulire kiki ekiri awo. Mbadde manyi bagenda kwogera byakugema malaria kubanga twafunye vaccine ezigenda okugema malaria, nga mmanyi oba bali ku Johnson and Johnson bagenda gema covid ze tent. Ne baŋŋamba tuli mu kusaba, koze kusaba nti ye ngenza okulaba ng'ate mpulira eddoboozi yo. Ne ŋŋamba nzaani Fatuma dduka nga Father Kiibi aze wano nga simukoledde appointment. Ebbanga lingi abantu basula nga batambula Reverend Father, ne bagenda wali e Nalukolongo omanyiwo mu bafather, ne bagenda ekiwa Mirembe, ne bagenda yonna abantu gye bagenda okusaba. Naye ng'ekibatwala kiki, regardless of their religious affiliations, nga banoonya kusaba, banoonya kukkiriza. Abantu bangi gye basabira oba oliawo tebamanyi bye basaba, si mu ddiini zokka zino oba ey'ekikatuliki oba ey'ekikristaayo naye n'ey'ekisilamu, eddiini zonna abantu abasinga tebamanyi kwesabira. Bwe bafuna abantu nga mmwe abasobola okubasabira, nze nzikiriza nti Mukama alaba mutima gwa muntu, talaba ddiini mwali, alaba mutima gwa muntu, obuweereza bwe n'obukkiriza bwe, n'ayanukula okusaba kwe, n'ayanukula okwegayirira kwe. N'olwekyo mwenna abali wano nzikiriza nti tufunye omukisa, tufunye omuntu omutuufu n'atusabira era tusaba Mukama Katonda ffenna ayanukule okusaba kwe tubaddemu era ayanukule omwoyo mwe tusabidde. Ate nammwe abatonye Mukama Katonda abasasule okusinzira omutima mwe mutonedde. Tweyanziza abakitegese Reverend Father kibadde kyetaagisa mu Mukono General Hospital. Oliraba mu mawulire ebbanga lyonna ebikolwa ebirungi n'ebibi mwebiri. Nze ndi supervisor wa gavumenti mu ddwaliro linyo, naye olw'olumu mbagamba baganda bange ffenna tuli b'e Mukono. Ne ŋŋamba Dr. Mulindwa tulongoose, kubanga buli muntu ku ffe alina ensobi mu mutima gwe gye weemanyidde wekka wakati wo ne Mukama Katonda wo. Naye nga mbagamba tulongoose. Okusaba kuno okubuuliraako kubadde kutuufu era mu kiseera ekiki ekituufu, nti buli muntu ekitone Mukama Katonda kyeyakuwa waliwo olunaku lwagenda okikubuuzaako bwe wakikozesa. Omulimu ogwo Mukama Katonda gwe yakuwa nga abalala bangi baagusoma naye ne batabeera nga bafuna omukisa okufuna wookola. Gwe n'ofunawo n'oba ng'okolawo, okolawo otya? Enkola yaawo wootudde olunaku olumu wakati wo ne Mukama Katonda wo ogenda kujyanukula. Gwe supervisor asinze obulungi olwaleero, otukoze obulungi obutali butono. Nsaba Mukama Katonda ku lwa Saboni gy'otuwadde, Mukama Katonda akikubalire n'abantu bo n'abantu b'ekika kyo. Mukama Katonda akikubalire, ebadde so touching ng'ate entuufu mu kifo woogitadde. Nkakasa ng'egudde ku ttaka eggimu
ate eririko enkuba kansabe abagifunye baleme kugiraba bulabi baleme kugitwala butwazi nti twakozewa okusaba era babaddewo n'okusaba no mbasaba Dr. Mulindwa medical superintendent Mwami Bwogi with your team mbasaba okubuulirirwa kwe tufunye kugende mu mitima gyaffe kutuule kunyikire okutandika n'olwaleero kibeere ekisumuluzo ekikyusa obuweereza mu Mukono General Hospital. Saagala kususawo bigambo byange nze Fatuma Ndisaba Nabitaka omubaka wa president owa district ya Mukono. Ntero gamba abantu nti nze sirina kyendi nga bw'ogambye nti twatambula era we tulitukira mu myaka 7 ngoba tutambuza amavivi nga biri byonna ebya wansi biweddeko nenseka ne ngamba father kibi alowooza yekka ffena twatambulanga naye we tutuuse ne tubeera nga ffe babaka ba president ate wano e Mukono we tutambulidde ne tugamba nzaani era bw'obadde okibulira ngambye endagiro oyo nti nzaani nze bulijjo nkyogera nzaani nentula mu ofiisi ne ngamba nti siweereza kubanga sirina birala byakkola naye empeereza kubanga Mukama Katonda yannonda ku kasasiro n'andeeta okuba RDC eri abantu ab'amaanyi kati nnina obbaweereza nga seebaliridde. Nammwe nsaba tukikoppe. Waliwo abansingako nze sinza asinga bangi nnyo bansinga mu bifo bye batuddemu naye ku lw'omuntu gwe tuyita owa wansi naye nga ffena Mukama Katonda yatutonda mu kifaananyi kye abantu tubawe services kubanga ffena twenkana mu maaso ga Mukama Katonda ng'osaba omuntu ssente nga superintendent ono Dr. Kasirye tannazisaba nti okulongooza omukyala njagala emitwalo 35 naye gwe yeefudde bloka awo ozisabira Dr. Kasirye alina olubuto olukoma eno kkiriza nti olunaku olumu naawe balizikusaba nga tebazikusabidde Mukono. Bino mbyogera Reverend Father okitegere tulina ennaku mu malwaliro tulina ennaku mu ggwanga lino mu masomero tulina ennaku mu buli kitongole kyonna ekya public sector naye ng'otulugunya omuntu jjukirayo olunaku naawe lwe balitulugunya oyo aliva mu ndaayo ne bw'oliba oli ku nsi ne bw'oliba ovuddeko kubanga kyosiga kyokungula. Nayise ne muwala wange nabo babayita ba doctor pharmacist yasomera